Mpuliriza omulungi, nkulamusiza nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga twolekera mu ssuula ntunula ekiwekete eddirira ekomeko ekitabo kyaffe kino abantu balamukoyi. Nkakasa nga sibuusabuusa nti ekitabo kino kikuwoomedde kubanga kiwoomu ddala, era bwe kiba tekikuwoomedde weetaaga kulaba musawo akukanika obusimo obuwulira ebiwooma. Ekitabo kino ng'oggyeko okunyuma kituyigiriza ebintu bingi, kitusomesezza engeri abantu gye beeyisa, bina tubirabidde mu kitabo kino. Emikwano engeri gye gyefuula, bingi nnyo bisobola kulombojja n'embimalayo, bingi nnyo nnyini ddala. Naye nga wadde guli bwe gutyo tekitegeeza nti nno omuntu weesonyiwa abantu. Abantu tebeesonyiika, era okubeesonyiwa tosobola kubanga obeetaaga. Bw'oba olina by'otunda obiguza bantu, ate naawe oba olina by'oyagala era obigula ku bantu. Kale tekitugamba kwesonyiwa bantu, naye kitulaga era kitusomesa tutya bwe tuyinza okubeera n'abantu nga tebatulumizza naffe nga tetubalumizza. Eyo y'ensi. Basaba munzikirize nneme kulondobereza ng'olwa Ttampoobe mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula eno ntunula ekiwekete. Naye ng'essuula eno eddiridde essuula gye twafundikidde, essuula omuntu afa mubiri. Ebibadde mujju mubijjukira ne bwe siibibazzeemu. Kati munzikirize mbongereyo n'essuula yaffe eno. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Nafuna ekirowoozo eky'okweyongerayo nkwaze emisomo mu ttendekero ekkulu mu ggwanga, ebbaluwa zange nzongeremu obuzito, nsobole okukuuma omulimo gwange gguluggulu, anti amagezi muliro. Ekifo bwe nkifuna nga nsaba bakama bange mu buwandiike banzikirize nfune ekiwummulo ky'amadaazi 2 male okwetegereza embeera empya mu ssomero, anti okusoma kw'ekikulu okumanyi kukabassanya. Okuddibwamu tekwali kwangu, enkalu zaakalambira nga tebalabawo omuntu wa ssimba anaasobola kuddukanya mirimu gyange obulungi nga bampoleza kimu. Eŋŋanda zange nnyingi era sseggwanga 2 tezisobola kukookolimira ku luwe lumu ng'entebe ekyali yange. Nakakaatikako nkwa ku ddiba nga nkulunga malusu ng'enkuyege y'ekyanda. Balaba enkalu zirippaganye kwe kusaba mbalondere gwe mba mbasigira. Naye ekyo nno tekyali kinene nnyo, kwe kugabawa balonde amyuka oba Kaamulali omuwandiisi wange ow'ekyama, kuba ebintu ng'abimanyi bweso engeri gye mbitambuzaamu. Nalaba ssentebe takimatidde nga nkiikidde ensingo, kwe kwesuguunya mpolampola mbasegulire mmalemu tebaŋŋanya. Ko ssebo nti, gundi va mu kubalaata mu bino ebya folofotto, gwe wennyini mutuwe gw'owulira okuva ku ntobo y'omutima gwo nti anaddukanya woofiisi obutatujuza. Kino kikole mu butikitiki, tukwabuke, nina gye ndaga. Olukiiko lwantunuza ebikalu kumpi bitulege ng'omukulu abala ebikongoliro. Najjukira olwampulukutu za musota n'agatawulira mukama waago bwe gabikka entembo. Kwe kuzzaamu ekkaaze nga bwe nsaba okusonyiyibwa kw'abo be nnyiizizza. Wano omukubiriza kwe kusowolayo akatambaala akamyufu mmyu n'akeeyisa mu bwenyi nga bw'agamba nti ebintu bizibu era obukulu buno buwoomya ttooke. Ekintu ekitono kata kituviiremu endooliito n'emiroboli. Kati nkwagaliza nno mikisa munnange mu misomo gyo, naffe twagala babugumyeko, era mu maaso atalisoma nnyo talifuna waayegeka luba wadde okuwunyirwa olusu lw'ebyassava, era birimukoma ku mumwa alyejjusa okudda obutaasome nga yeebuuka. Ky'okoze kirungi. Ekibi nti kino kijjidde mu kaseera w'obadde weetaagibwa ennyo. Kale kasa tukyali naawe ne woofiisi yo nzigule.
yansuubiza okunnyamba mu kusoma kwange okutuusa lwe ndimalako Makerere, anti kyewetema olwadde ne akusuubiza akira akumma. Olukiiko lwayabuka Makwekansaamu eyo mu ssaawa 5 nambirira nga ziyiseewo olwonga n'ebyokwenyonyogoza mu lwo byatuweddeko. Tulookalooka tuli muli ng'emimiro gituli kawuta gitulakaasidde. Ku nkomerero bannange bansiibuza nnaku na maziga nga bagamba nti mukulu otulese bubi nnyo, kati tunaakola ki? Ddala tunaakola tutya? Gwe wekka abadde atutegeera ng'abantu k'ogenze ffe bannakunkunya edda ng'ensowera y'okumugugu tuwedde ffe okugobwa. Kati omulimo mmye. Wano kalaani wange mukyala mmere ya lumbe yajja ku mmotoka yange gye nnali ntudde ku bbuutu n'afukamira amatiitiiri nga bwankwatako mu ngalo ansiibula. Yatema butemi mulanga ogwantekemula nti, wo mange yazaawa naawe ogenda, naye ogenza otya? Nsaba ky'owulira muli ky'osinga okwagala nkikuwe kati mbadde nkwenyumirizaamu nnyo. Muggwe mwe mbadde ndowooleza era ssuubi lyange gwe nsibira olwebajjo. Gwe wandeeta ng'ensenvuluze enkyaye n'ompa omulimu mwana w'abandi tewankaluubiriza. Oli mwawufu ku bano ab'amawa abaagala okuvujjirirwa omukemba n'okugamba abo be baagala okuwa omulimu nti basooke babakolera ebibbo bye baagala. Bw'ogaana okubibakolera omulimu tibagukuwa. Naye onkoze bubi nnyo, gwe mirembe gyange mwe mbadde nsuubira entokko y'ebirungi. Kankubuulire na kino, nali abasajja mbafudde bannyinaze lwa kunguyaaguya. Omwali n'eribyanka ly'emuyenga eryankooza akagiri mala enfubutukeyo nga binsobedde ndyoke mbudamire mu b'emikwano. Ku nkomerero nabo bamale banneetamwe olw'okubawunyira n'okubanyuunyunta mbu nga sirina kengula. Jjukira mukama wange wanvuba mu nnyanga nga nsiiwuuse nyaaluse nga sirina na kazigo ke nneeyisaako, nnyini nga mpeeruuse ng'ensujju, wadde n'akawale k'omunda abaali bannange okubibagamba banneegobako kyawakka kyakola kawawa ku matu ga Wambwa. Ensi eno abantu bakwagala eno bavuunyuula. Nakanda kumukomako n'okumugumya nga bwe nkyaliwo agumye makazi taloma bingi n'amaziga ge kutonnyolokoka bubisi nga kuli kukoowoola abombye. Nasala gakwekuba mu nzirusi musegulire nga ndaba atannafa bankaabidde nkyamoga. Katudde ku misomo egya tukaakaatula n'okutufumya era abangi be gyamansula ettale, anti ebitabo by'obukulu obimanyi tebisoboka, bikulebeza endabada n'otambula ng'ali ku buyungo. Omwaka ogusooka nagulya bwongo, kwe kwesogga ogwokubiri ogwabulako akatono okunnema ng'entabwe yajjira mu kiwummulo ekyawakati nga nfunye oluvuuvuumo okuva ku mulimo ng'omusigire gwe nalekera entebe bwe yafuuka kabusomba. Kagiiko nattabula nadda mu kujoonyesa abantu baffe baakulira okukugatta n'okunnimirira n'okunjwetekako gye simanyi nga bwe najolonga n'okunaabuula woofiisi nga njagaliramu abaagamera era mpuku yakukuumuuliramu nguzi n'ebirala bingi ng'obugulu bw'eggongolo ebyekinnyi ebyennyamiza n'okutyoboola. Nawunga katankutuka enkizi yabyogezanga ffutwa na bukyayi batere bagumuweera eddala gube gwankalakkalira. Wulira omuntu gwe nayagala ng'eddibu, abantu bazibu. Lumumba mpiseeko ku kitebe namusanga akulungutana akukutana abantu be simanyi mu woofiisi. Banneekanga singa kyali kisoboka baalisabye seminti abamire kata bagwewo ekya Ssemitego.
Enfo yonna baali mu kugimansira mulagala. Ku ntebe yange kwonna nga kujonjobanya omusaayi gw'endiga, nga naye eri awo egaŋŋanamye wansi w'emmeeza kwe ntuula, n'ekisenge kyonna kittunka mukka gwa bubaane. Baali mu kujobojja mu lulimi olwampulikikira ng'Oluwalabu. Nkiwa kyekyo kuba baalina ekitabo ekitukuvu Koraani. Nga ntangaala ng'azadde ekifudde, natunula Kiwekete nakandaalirira awo mu mufuubeeto gw'oluggi. Kyakwogera yambula nga ndaba nsobeddwa. Omuntu muzibu bulala, anti gw'owa enkoko yakuwa bikalu bitaaka. Kyava ambugujjako nti, "Mukama wange nakunoonya n'ombula, ne ngezaako okukubira essimu naye nga teriiko. Baatulwendulira ejjiini lirimu no lituttigomya bummese mu mbugo. Kale nno ndeese jjajja ono gaasaanyaawo. Ono mumanyi mufumbi amabaale okuva yiiri e Tanzania. Munnange alikwate erisindiikirizibwe liddeyo. Tutuno tulisalidde ekiyengo kiikyo likwabuke era likuune. Wano jjuuzi kyambuukako. Ssebo lyali likwatidde muno kawala kange nga kakimye ffiizi ezaasigalayo. Kati lye tuliko tufeffetta lisindiikirizibwe lyatusoba era lyatusaba. Omuntu mulamba, ffe tuliwadde magulu ana wa ndiga." Yabijja gye mba muziimuula mukeneka mulinga bwe mumunyadde. Saatawaana na kumwasamiza bbwa lyakamwa, nandimuzeemu kyempaayipayi eyo. Nadda buzzi wange nga n'amatu gampaawaala, nga bwe ntidde ensi. Gw'owa ekirungi akusasula kibi. Abangi ddala nsonda nnya. Ampuliriza, kkiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ntunula Ekiwekete. Tukifundikirire wano wennyini bwe nnaava mbongereyo n'ekitundu kyaffe ekiddako mu ssuula eno yennyini. Mubeere bulungi, mweraba.